Akayimba kano abantu balowooza olina Bettina kiggwa kitya abantu balowooza mu bantu bonna mu kunoonya wanoonya Bettina ng'olina kw'omwekuusaako era ne nali badde ne Rema baligambye yanoonya Rema musooka mugenda mu photoshoot abantu bakulengera ng'oluyimba terunakola video photoshoot efuuse photoshoot oluguudo stickman omusajja yaluyitako lwe bajja olwe bwe bajja Bettina wasaba jovolotaya namubiru mama we wasubyenga yamukwasaganya onakwasaganya yengo omuntu sasa agenda mu bazadde kubanga yali yakamanyire abazadde kwa Bettina abadde okuva ekibiina kya Deni Eagles bwekyalangiryamu nabayini bagende benonyezi Bettina nabanga ali mu strike back nga ali atayina luyimba lutambula music kutivita liko tugamene go Bettina go in fact akaseera akalabikira ne mawuli nti Landoli amugobye mu nyumba ene nze namusanga newe namusangira teyali twali twerabaddanga ebyo byonna tebinabo bino ebya covid so twali twogera newakubadde waliwo eyembeera biki twali twogera so bwe nafuna akayimba akalungi ate nga naye ayimba bulungi ne mugala tukakwasaganya empolampola yamaani so music muyimbi ebbanga nayimbako nga nkyali mu Diamond Esemba awo wano nini mabega wa Metro wali wankato nyimba yimbaka obuyimba naye tebwakwatayo temwayagala bumanya waliwo n'akamu ke naleeta ku Metro waliwo ne bakasula mu kasero oli mukatemba akeyiya ogenda ku B24 kola programu yakatayira music wende mbadde mukwasaganya mpola abantu abamu bewuunya baga Rain comedian ata ayimba atya abantu gye balinga balina ebitone bingi nga bwolaba Moshi TV presenter naye nga rapper ebyo na abigwamu by the way you're right kati namoti naye musajja bugi tegeera nga yakubyera nga ogamba waliwo n'omusajja mulaba mwita Alex Mahani ali muyimbi ayimba akikoze muzizi tugeza amazima kuva mu Crackers singa ayimba kuva ku Sole Park twali ebiseera abadde ayimba mpola naye nga music wete mumuli so kati naye bwati ayimba ennyimba mu karantini ono naye nze nasazeewo serious nnyo in music ne comedy tutunulye project eno bannayuganda bagikiriza abamu nina yo project ogitunulira mu myezi gitawewadde na mukaaga eyingidde 1 million view okwambuka ku YouTube ewange channel yange nafuna eyomu kuzisinga amaanyi nti eri mitwalo kumpi 5 egy'abantu ne comments ziwera omutwalo mulamba magic wa long time akayimba kano kajja katera tusingana tutya okubanga tukola akayimba kano ebintu ebirungi byonna bitera okuba n'omukisa bintu ebirungi kayimba kalungi kabi musudani kabi kayimba safu kayimba kalungi countdown mwekali so ebintu ebirungi biba n'omukisa n'ekyo tuli blessed kama tusasira tusobola okwasaganya ebintu bingi so tukozesa platforms endala ze tulina okubanga tutuukiriza ate ebirala like tulina tubadde tukola comedy abantu nga batumanyira mu comedy so tuba tuvuddeyo ne tuyimba ate nakyo kitwongerako ejjinja ddene nnyo akayimba kano ani anoonya munne wakati gwe Rain mawulana muli kimu Bettina mumujjawa lwaki temwaleeta Sasha Brighton Sasha gyali mukwano ali bulungi mpola anyway akayimba ako nali mu studio vibe nezijjawo ninakyali bantu omwita Diocious wandikirawo music craft nabaka akayimba kakola nekanyumira era akatandika butandisi kubira Bettina mugaba kye tukolayo kakolabo Bettina yali yangambako dda tukole kolabo so nenkiteeka butesi mu nkola najje ne tukakwasaganya mpola okay ani akola audio Devi producer main ne coach mumbeera eno mukola akayimba kano abantu balowooza olina Bettina kiggwa kitya abantu balowooza mu bantu bonna mu kunoonya wanoonya Bettina ng'olina kw'omwekuusaako era ne nali badde ne Rema baligambye yanoonya Rema musooka mugenda mu photoshoot abantu bakulengera ng'oluyimba terunakola video photoshoot efuuse photoshoot
bikola ngo mamirira mukakiyaya olukuudo stickman omusajja yaluyitako lwe bajja olwe bajja Betina wasaba jovolotaya namubiru mama we wasubiyenga bamukwasaganya onakwasaganya yengo omuntu sasa agenda mubazadde kubanga yali yakabanyere abazadde kwa Betina abadde okuva ekibiina kya Deni Eagles bwekyalangiryamu nabayimbi bagende benonyeze Betina nabanga ali mu strike back nga ali atayira luyimba lutambula music kutive taliko tugamene go Betina go mukomeza in fact akaseera akalabikira ne mawuli ntirando lya mugobye mu nyumba ene nze namusanga newe namusangira teyali twali twerabaddanga ebyo na tebina bya covid so twali twogera ne wakubadde waliwo embeera biki twali twogera so we nafuna akayimba akalungi ate nga naye ayimba bulungi ne mugala tukakwasaganya empolampola yamana so njaga tutunulire nga tunakuba nga tweyongerayo akayimba kano reception ng'okafunye otya abantu kiri kitya ekyo tambulira akayimba kano nange kansuseeko akayimba kansuseeko abantu bakagadde tukolera katukoledde ogenda ku YouTube yaffe kali yambuse mu million tubadde tukolanga clips naye nga tewali etuuka millioni eyo kituufu so kagezezaako by the way twagenda okutaka akayimba akunduuza nga tulina basubscribers ba YouTube emitwalo ndowoozi 5 mwali mu 5 mu weeks twali mwena mwali temunatuuka 5 kituufu twage akayimba kagenda okweza weeks 3 nga tulina basubscribers emitwalo 7 kitegeeza abantu kumpi emitwalo 2.5 oba 3 gyegatta ku mugendo olw'akayimba kano okay byebere kamkola atya kuwundiye chano ye cyane si nayekeberako bulungi kyemanyi kamukolera naye kamukola bubi tusolo gino nyako wano naye wabanga ajiire Betina akayimba kagenda ku YouTube yani kagenda ku YouTube za fefena okay chikirizibwa ne mugabana revenue gwe n'ogabana nono n'agabana bakita sharing revenue akayimba ko kafuuse ensonga in fact otunulira oluyimba lwa long time n'oluyimba lwa Palaso Malamu zezimu ku nyimba ezambuse ku YouTube okuyingira millioni emwe ya viewers mu bwangu n'olwa Palaso lwambukidde okumpi kuyingira millioni mu myezi gumu abantu asinga laka bwo raining ayimba bagamba ayo kasiro ni siya yayimba yo muntu omulala dobozi nga ddungi nnyo naye dobozi bintu bwetyo so abantu basinga mugenda kwewunya nnyo nga lwalina afulumiza music omungi mawula ne temumubuuza nnyo kubanga oli yesimu yimbi nnyo aliwo mu audio sebo lwaki nga wononya YouTube lwaki mawula lwaki mawula namfuya mkintu ky'okuyimba ekyo oyanafuya oli si buli muntu lyalina okuyimba tola mu music obeera ba writer producer so kakati mawulana producer audio technician tubeera eri n'amaloboozi yamugula amalo yaleeta amenvu kalina yaloza muno olwaine kiri kitya chano ya Betina erieta akayimba wano kalaga nti yakafuna views ku channel yenga omuti emitwalo 200 nga bakalabi ewuwe tewaba wabi era ne basubscribers uno dala awezizo omutwalo Betina si wabi Buraskani yesimanyi balina YouTube channel abayimbi ba bandi mu bukadonka mu masi aswalukaga dinda ko mutwalo easy 100k mutwalo ina 10 point abayina ba subscribers 10.4k abayina omutwalo gumu mubina yes abayina omutwalo gumu mubina watambula si wabi kuba singa abadda yebasa baleta jja bafuna longa kayimba akamanyisa bene nti muyimbi sawa zino laka nenyi bazenda nezijirako sebo naimba dane wainsinagane wabula wafaanana nyoko nyoko kawani kwa Jamie Culture bweza nkubuuzaako Jamie Culture bayita we nabuze namusajja abayaye awo ku kibaati awo wali bavubuka bajja ne bamukolako ebyensobi ne bamulikodinga n'omulikodinga bamukuba teke nempi ne bamulikodinga naye nga atimba ekifaananyi kino n'agaana kyalodi meya kamiliyoni awo ku kibaati awo yagaana bamuyisaamu abcd teleera gwe
Tanga kawisa moga, what are you? Do you know us so? Jamika jali kutebatyawo. Aina project zali mukwasaganya. Nzali mukola kena kuzino abantu bakuba celebrities Nenzo ndoza baba kuba kwagala balaga nti naffe tuje tuli naffe mutu recognizing recognition olina recognizing ngo kuba nawe wali omusajja naye kale yali mukazi yangu ndo ku music amma ina nyimba meka right now apart from long time nina nyimba ndo zasinga mukaga nina nyoko nina long time nina ramalani nina rwenda kolane swaba kasumba nina rwenda kolane swaba kasumba nina omulimu nina munju olwa corona nina nyimba nga musanvu ina kayimba ka basilamu ko bayimba akakola nnyo mu Ramadan kayimba kalunyo lupisingo funa mukusoma kawulizamu kayina message enkulu ne video kenyine yali nonji Rain yali ya mitwalo mwende ete Uganda abantu bakozesa nabo Rain basula sente ziri serious kati ebiseera ebyo wakali muntu musasuzi olimba nnyo kati kiriwe ebiseera ebyo nakolera video ya Ramalani byali byabachali ngawomanye one love bonga bachali banga awo batata Samu mama chinena awo beba banyamba yambaka no mwaya kawaya ruga ateka mama futambo pitch